Allahu fikum. Amma tulul umur obuwangazi bwetwogerako abooluganda abakkiriza, amma tulul umur obuwangazi obuwanvu fa innahu min Allah, obwo buli abulinako kontrol ye Allah. Obuwangazi obuwanvu abulinako kontrol ye Allah. Walaysa lil insan, tewaliyo muntu yenna fihi tasarruf asobola kubeera nga akyusamu ekyo Allah kyabeera yamuwandiikako. Lianna al-a'maru biyadillah, kulokubanga obuwangazi baganda bange buli mu mikono gya wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma husnul amal, nayo okulongoosa emirimu gyo ekyo era Allah yakiinako kontrol. Nedda okulongoosa emirimu gyange n'egigyo fa inna bi imkani al-insan, bannange kiri mu busobozi bwa buli muntu yenna an yuhsina amaluhu, okubeera nga alongoosa emirimu gye. لأن الله تعالى كلكم الله سبحانه وتعالى جعل له عقلا، الله يقوى مجزا غتجيرا تولينغا nsolo. الله يقوى مجزا غتجيرا تولينغا nsolo. الله يتugamba nti walaqad karramna bani adam, Allah yasukurumya gwomuntu fahamalnahu fil barri wal bahri, Allah nakusitula ku lubalama ne ku nyanja. Wallahi omuntu bwafuna obwagazi alina gyabumalira, tasobola kumala bwagazi ku maama wa muzaala, tekisoboka. Era bwe kiwulikika gabeera mawano. Naye ensolo ebyo tobiginyumiza. Bwefuna obwagazi esobola obumalira ku maama wa muzaala, bwefuna obwagazi esobola obumalira mu publicale nga bagiraba yo tefuddeeyo. Naye gwe Allah yabeeranga akola atya? Yabeeranga akusitula. Bwebwo kyengambye nti kiri mu busobozi bw'okulongoosa emirimu gyo. Lianna Allah ta'ala, kulwokubanga Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala lahu aqla, Allah yakuwa amagezi agategeera. Olina amagezi akhil karim, lwakwesiriwaza. Era tulina betugamba nti ogundi yeesiriwaza naye ategeera, n'abatategeera nabo tubamanyi. Lwaki okola byokola ng'ate Allah akuwadde okutegeera, Allah akuggyeko okutegeera? Kyekinaabeera ekyebbeeyi gy'oli. Longoosa emirimu gyo kubanga Allah akuwadde okutegeera. Yatugamba nti fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah yakuwa byokola nga obimanyi nga bikyamu, ne byokola byomanyi nga mwana wattu bituufu. Wa anzala alkutub, Allah yakutumira, yakussaako ekitabu Qur'an. Allah yakussaako Qur'an omujjudde muli mateeka. Allah bwe yali akyogera kugamba nti dhalika alkitab, ekitabo ekyo Qur'an la raib, tekiinaamu kubuusabuusibwa mu kyo. Huda, bulungamu lilmuttaqin, eri abaddu abatya Allah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bwe yali ava mu bulamu buno obwensi yagamba nti taraktum fikum amrani, baleseemu ensonga bbiri, ma in tamassaktum bihima, banga lye munaamalanga muzeekutteko, lan tadillu ba'di, tetujja kubula. Olwaliro tuli mu bubuze. Abooluganda abakkiriza, olwaliro tuli mu bubuze. Bubuze ki? Engeri gye tunoonyaamu ssente, engeri abanoonya obufumbo gye babunoonyaamu. Tebabunoonyeza fi tariqi, mu kkubo Allah lyayagala, babunoonyeza fi tariqi shaytaaniya, babunoonyeza mu makubo aga shaytaani. Bibeere byanfuna, bibeere byanfuna. Alowooza okufuna alowooleza mu ddogo, alowooza okunyweza obufumbo bwabulowooleza mu ddogo, tasobola kubulowooleza wa Allah subhanahu wa ta'ala. Abangi mu bavubuka abaabula abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala n'abakuzeemu mu myaka balina embeera gye batuukamu ne bagamba nti ffe kirabika Katonda yatwerabira. Bw'oba osoma Qur'ani n'otuuka ku tteeka Allah liyassa ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suratu Duha, ofunamu ekyokuyiga. Wadduha wallayli idha saja, Allah n'amugamba nti ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Oyinza okusigala nga weeraliikirira Allah ng'amugambye nti Allah wo tannakwerabira, tannabakuvaamu. Oyinza okusigala ng'okiise ensingo. Abooluganda abakkiriza, Allah yatussaako ekitabo ekyo. Mu wiiki okisomamu emirundi emeka? Mu lunaku okisomamu emirundi emeka? Mu mwezi okisomamu emirundi emeka? Wa arsala rusula, Allah yatutumira ababaka. Ababaka be yatutumira ba anbiya, olwali tebakyaliwo, waliwo basika baabwe. Fi usbu'ika, mu wiiki yo olinayo wiiki gy'ogamba nti otulako ew'omuwalimu fulani n'akujjukiza ku mateeka g'ekitiibwa Allah. Olinayo ew'omuwalimu, olina ddalasa yonna gy'otuulamu
sajida ati omutima oyo gubeera gugenze bw'otuula ku maaso g'omuwalimu oyo omutima gukka. Oba gwe olina kimugamba nti nsaala ejjuma kasita ne swala nsaala. Yensonga lwaki tukola ebyo Allah bye yatugaana. Enkomekerero ya byonna nga nahanu fil halak, tugenda kukomekereza nga tuzikiridde. Eswala temala, tutuleko wansi w'abawalimu babeere nga batujjukiza. Ne kibeera nga abooluganda abakkiriza, fa khayru nnas, muntu omulungi, man taala umuruhu, yo Allah gwawadde obuwangazi, wa hasuna amaluhu, naye ng'alongoosa mirimu gye. Ahibata alkiram, ala al-insan idha amila amalan saliha, eri buli muntu yenna bw'akola omulimu omutuufu, fa inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam akhbara, nabi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba anna ba'd al-a'mal as-salihah, emirimu egimu emituufu gye tukola sababu li tuli al-umr, nsonga Allah okutuwongera obuwangazi. Wadhalika, n'olw'ensonga eyo, mithlu silatu rahim, ng'okuyunga oluganda. Qala nabi sallallahu alayhi wa sallam, yagamba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, man ahabba an yabsuta lahu fi rizqi, yenna ayagala Allah amugazirize mu byenfuna, wa yansa lahu fi atharihi, Allah amuweerenga amugaziriza mu buwangazi, falyasur rahima, beera ng'oyunga oluganda. Wasilatu rahim, n'okuyunga oluganda, min asbabi tulul umur, nsonga Allah okwongera obuwangazi. Mulimu mulungi naye gukaluba. Fa idha kana khayru nnas, bwe kibeera nga omuntu omulungi, man taala umuruhu, yo Allah gwawadde obuwangazi, wa hasuna amaluhu, n'alongoosa emirimu gye, fa innahu yambaghi lil insan, mazima ddala kigwanidde eri buli muntu yenna, an yas'ala Allah daima, okusaba Allah lubeerera, an yaj'alahu mimman taala umuruhu, okumuteekamu abo Allah bayongere obuwangazi, wa hasuna amaluhu, naye nga Allah amuwa kubeera nti ayo alongoosa mirimu gye, min ajili an yakuna min khayri nnas, asobole okubeera mu bantu abalungi. Muganda wange, obuwangazi obwagala, naye Allah buli lwakulekawo, ala tazini, si butambuze bw'owangalirako. Allah obuwangazi abukuwadde, naye buli lwakwongera obuwangazi togenda mu maaso bisarika na kubeera nti obba. Yaturu laka rabbuna jalla wa ala al-umr, Allah akwongedde obuwangazi, kullama yazdadu minka al-umr, buli Allah lwakwongera obuwangazi tazdadu kufra, oyongera kubeera ng'omuwakanya. Abooluganda abakkiriza, tusabe Allah obuwangazi obulungi, kubanga essaawa yonna nanqati'u, tugenda kubeera nga tukutukawo n'obuwangazi obwo bwe tulaba. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisaa'iril muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal barrul karim wa huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وانجو الله gwawadde obuwangazi, eswala ogisaala barakallahu fikum, ogezaako kola emirimu Allah gyayagala barakallahu fikum, naye tolina mwana w'abandi gw'okyagaanya okuwoowa. Ensonga eno buli lwe bagyogerako, kiki ekikujjira mu buwangazi? Allah akyakuwadde omukisa ogwenenya, lwaki tomuwoowa? Owange gwe mwannyinaze ampuliriza, Allah akyakuwadde chance w'omusajja gy'oli atakuwoowanga, tolaba nti ke kaseera olowooze ku buwangazi Allah bwakwongedde, oba okubeera nti tataghayyar, okyusa, watubu ila rabbik, weenenyereze Allahu tabaraka wa taala, babeere nga bakuwoowa. Masjidi emu mala okwogera ebigambo byenjogera, nfuluma tumaliriza salatu lesha, mukyala agamba nti seeka gamba ku munnammwe fulani tannaba kumpoowa, naye ng'amulinamu abaana 3. Ayogera ebyo nga bw'olaba piki eri weeri n'omulyango wa masjidi eno, ennyumba eri wali masjidi eno. Tamuwoowanga, tolina mukwano gwo gw'omanyi, tolina mwannyoko gw'omanyi, chance Allah akyagimuwadde, naye buli Allah lwamwongera obuwangazi ayongera kubeera nga mwana wattu apaakinga na ku staginga. Jaa Jibriilun ila nabii sallallahu alayhi wa sallam, obuwangazi buno Allah bwakuwadde bugenda tuuka ekiseera fatanqati'u, tubeere nga tukutuka nabo. Ne bw'onaabanga obwagala nnyo
bugenda keera kumacha ana wa anta ala halati al-adba'i mahmulun ngoli kubibegabega by'abantu nga bakolekeza okubeera nga bakuziika. Isma'u wa muwulirize hadith rasulillah sallallahu alayhi wa sallam rawa al-hakim fi mustadrik min hadith Sahal ibn Sa'd radiyallahu anhu qala jaa Jibril alayhi salam ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Jibril yajja sallallahu alayhi wa sallam faqala nemugamba ya Muhammad ya Muhammad fada'ahu biismihi yamukowola n'erinnya lye ya Muhammad owange gwe Muhammad ish ma shi'ta fa innaka mayyitun ish kama turid wangala nga bw'oyagala Allah akuwadde obuwangazi naye sataati yawman min al-ayyam lugenda kujja olunaku mu nnaku wa anta talqa amama Allah nga mwana wattu osinkanye mu maaso g'omulezi wa Allah subhanahu wa ta'ala thumma amatahu fa aqbara ogenda kufa oluvannyuma lw'okufa bagenda kubeera nga bakuziika. Faqawlihi n'ekigambo kyagambye nti ish ma shi'ta wangaala nga bw'oyagala ay mahma taala umuruk ne bw'onaawangala obuwangazi bwe tusoose okwogerako mu kutuba esooka fi hadhihi alhaya mu bulamu buno obwensi fa inna almauta nihayata kulli hayyin wa masira. Kufa yenkomekerero ya buli kiramu kyonna ate buli omu gyayolekera. Kama qala ta'ala nga Allah bwatugamba nti kullu nafsin suratul Ali Imran kullu nafsin dha'iqatul maut buli mwoyo gwonna gwakombezebwa kufa. Wa innama tawaffawna ujurakum yawma alqiyama obuwangazi Allah bwakuwadde obukoleddemu ki yempeera Allah gyagenda okusasula. Faman zuhziha anin nar yenna naawunyezebwa omuliro gwa Allah wa udkhila aljanna nayingizibwa jjana ya Allah abange mmwe abampuliriza faqad faza agenda kuba awangudde. Wama alhayatu dunya tebuli obulamu buno obwensi illa mata'ul ghurur okujjako nga tweyagala n'ebyo Allah byatuwadde kaseera buseera. Fi suratu Zumar innaka mayyitun wa innahum mayyitun Allah yamukakasaako n'amugamba tiddala Muhammad oli mufu ate nabo bagenda kubeera nga basinkana. Thumma innakum yawma alqiyamati 'inda rabbikum takhtasimuna. Qala ba'du alulama almautu bab okufa mulyango wa kullu nnasi dakhilahu buli muntu agenda kubeera nga aguyingira. Falaita shi'ri ba'da almauti maddar olabye nnyo muganda wange oluvannyuma lw'okufa wajja ogenda okubeera nga oddizibwa. Wa min fawaid nekyo tufuna mu bigambo ebyo ish ma shi'ta fa innaka mayyitun wangaala nga bw'oyagala naye saawa yonna ogenda kufa. An ya'lama almu'min akimanye omukkiriza yenna anna almaut mazima ddala okufa kad ya'tihi baghtatan essaawa yonna kukusalako mu ngeri gy'oba tomanyi naye okufa kugenda kukusanga ng'oli kuki ahibati kad ya'tihi baghtatan wa huwa fi ghaflatin anhu naye tuli balagajjavu ku mbeera eyo. Buli we twogera ku mbeera eno omuvubuka agamba nti kyalina ebyokukola seeka sisuubira kugenda kati. Wetunuulire mu byokola tebiraga nti olaga nti obuwangazi okyabwagala. Omuntu yenna man kana yarju liqaa rabbi yenna asuubira nti agenda kusinkana Allah fayambaghi lilmu'min kigwanidde eri omukkiriza an yakuna ala al-istidad essaawa yonna okubeera ng'oli ready liliqaa'i rabbihi butya bw'ogenda okusinkana mu Allah. Wala yaghtarru bilhayati dunya obulamu bw'ensi buno tebukumalamu. Kama qala ta'ala nga Allah batugamba nti man kana yarju liqa Allah yenna asuubira nti wakusinkana Allah fa inna ajala Allahi la'at essaawa yonna bakubika essaawa yonna osinkana Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa sami'ul alim Allah awulira ate mwana wattu amanye. Qala ta'ala fi surati almunafiqun aya 10 eri ebadde Luqman 33 ebadde al-Ankabuti ya 5 munafiquna aya 10 Allah yagamba nti wa anfiqu idha wajadta al-fursa fi al-infaq bofuna chance ng'osobola okuwaayo infiq waayo wa anfiqu mimma razaqnakum muweeyo mwebyo Allah byabagabiridde min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut
nga temunnaba kusiŋŋaanyizibwawo kufa. Fayaqula rabbi, gwe nze ŋŋambe laula akhartani ila ajalin qarib, kale singa Allah nindikirizamu akaseera katono, fa asaddaqa wa akum min as-salihin, Allah nsaddaake mbeere mu baddu abalongoosa. Naye ng'obadde ng'ozituuma sente zange, mali 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 mali, kulla insani yaqulu mali mali, buli muntu agamba sente yange sente yange. Wama min malik, jobalanga nti sente yo yeyo gyokoleddemu ebintu bisatu: ma tasaddaqta bihi, gyosaddaase; ma akalta bihi, yeyo gyoliddeko ekyokulya ne kibeera nga kikka mu lubuto; mashtaraita bihi thawban falabista, gyoguzeeko olugoye n'olwambala. Obalanga nti sente yo. Naye gyotakoleddemu ebyo bisatu, wallahi togibalanga sente yo. Liwarathatika, obeera ogirekedde basika be bagenda okubeera nga bagitwala. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum min as-salihin. Al-ajib wa lan yu'akhkhira Allahu nafsahu, la yata'akhkhar, la yu'akhkhiru Allahu nafsan idha jaa ajaluha. Allah takukere ya mwentuko we bwebere etuuse, bwebere etuuse. idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam kulla wahidun minna ma na'mal. Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam kulla wahidun minna, Allah manyife nabye tukola sirran wa jahara, bye tukola mu kyama ne bye tukola mu lwatu. Ishi ma shi'ta fa innaka mayitun. Qawlu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, atugambye nti tuwangale nga bwe twagala naye essaawa yonna tugenda. Fala taghurrannakum alhayati dunya, hadhihi alhayatu dunya, obulamu buno obwensi, la yaghurrannak, tebukweyibaza n'ebyo Allah byakuwadde, min mataa'iha, n'ebyo okweyagala byabyo, min annuqud aw alfulus, busente Allah zakuwadde. Banaita fihi almabani, ofuzibiddemu amayumba. Tazawwajta fihi alazwaj, owasirizzaamu abakyala, ofuniddemu abaana. La yaghurrannak, tebakweyinuza. Wala yaghurrannakum billahi algharur. وقال الثاني صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وأحبب من شئت، يقال بيو النبي يقال فإنك مفارقة، وقينا قواو كان نبي. أي أحبب من شئت، يقال بيو النبي يقال من زوجة مباشرة، abakyala mwagala abaami bakwedeko nga bwe baagala, naawe yenda nga bw'oyagala. Wa awil awlad, babeera abaana. Wa maal, unasu yuhibbuna almaala hubban jamma, ma fi ahadun minna, tewaliwo n'omu mufe atayagala sente. Wa li ajli dhalik, n'olw'ensonga eyo addayina zituviiriddeko okubeera an nushirika birrahman, okubeera nga tugatta ku Allah sente. Limadha tushiriku billah, lwaki ogatta ku Allah? Lwakubeera nti njagala sente. Wa ahbibu man shi'ita fa innaka mufariqahu, mukole ebinene olw'okubeera nti mwagala bye mwagala. Nange sikikola lwakwagala, naye lwakubeera nti kino kyekintuma. Sawfa tufariqahu, wallahi ogenda kubireka. Almal, sente ogenda kuzireka. Kamil aghniya dafanna, bamikamu bagagga betuziise. كم تركوا من جنات وعيون وتركوا كثيرا من الأموال، قبل سبينج مسنت. ملك كبكا UAE ودبي با موزيكا يلي مغغا. ملك فهد دفناه، ملك فهد با موزيكا يلي سنت. Golwalero okole ebinene olw'okubeera nti oyagala obusente, bukozesa ebinene. La tushiriki billah, sawfa tufariqahu, ogenda kwabulira n'ebibadde bikumenya, wallahi obireke ku nsi. Wal mansab, n'ebyobugagga, wal jah, n'ebitiibwa abantu bafubyo okubeera nga mwana wattu bassa butaweera okubeera nti bafuna ebitiibwa. Wa ghayriha, n'ebirala min mataa'i alhayati dunya, mu byokweyagala byensi eno. Fa innaka amma qaribun satufariqaha, ne bwe bibeera nga biri kumpi nnyo nga busungu, wallahi ogenda kubireka. Rawa al-Bukhari wa Muslim fi sahihima min hadith Anas bin Malik radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba yattabi'u al-mayyit thalatha idha mitta, bw'obeera nga obudde mu bulamu buno obwensi, yattabi'ahu thalatha al-ashiya, ebintu bisatu bikuwerekera.
كما قال صلى الله عليه وسلم فقال فيرجع اثنان ebibiri byo bikomawo ويبقى معه واحد osigazayo ekintu kimu قال صلى الله عليه وسلم ينبعه أو يتبعه أهله وماله abantu bakuwerekera ne sente zo zikuwerekera فيرجع وعمله n'emirimu gyo فيرجع أهله mwana wattu ekyewuunyisa abantu babakomawo yarji'una ahluka abantu bakomawo min zawjika wabnik mu mukyala wo n'abaana bo wa ahlika n'abantu wo yarji'un bakomawo wa maalu ne sente n'ebyobugagga byo yarji as-sayyaratuka wa ma shabaha min dhalik wa yabqa amaluhu wa tabqa ma'ahu wahid amaluka ayul amal mirimu ki gy'osigazaayo as-salah as-sadaqa okusaddaka al-hajj wal-umra hijja ne umra bw'obeeranga wabikola emirimu emituufu gy'osigazaayo ogenda kusigazaayo ki akhil karim mu buwangazi Allah bwakuwadde twagadde sente zitulemesezza okubeera nga tukola byetuteekeddwa okubeera nga tukola wa min fawaidil jumla nekyetufuna mu bigambo ebyo asaabiqa al-isti'dad ayahtamu al-mu'min kwe kubeera nga buli mukkiriza yenna ateeka essira lilrafiqi alladhi la yufariqahu fi dunya wal akhirah eri ow'omukwana atagenda kumwabulira ku nsi kuno ne ku nkomerero wa huwa amaluhu salih najyo nga gy'emirimu gy'emituufu sallu salatuk saali swalazo bw'oba osobola okusaala saali swala ng'okyategeera saddaaka ng'olina obusobozi obusaddaaka tukuŋŋaanyiza ssente ez'abamulekwa n'ez'abakyala baffe bannamwandu tuganye okukoleramu ebyo Allah byayagala tumaze okufa ebintu by'okuumidde emyaka emiyitirivu wallahi abaana ne babigabana mu lutemya lwaliso ne batakulowooza nako gw'abadde abitakabanira okubaako ne kye bakukolera wa'malu ma shi'ta buli omu akole byonna byakola fa innaka majziyun bihi byonna biva mu buwangazi bwe twasoose okwogera biki byokola ogenda kusasulwa قوله قال تعالى الله تقام في سورة زلزلة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى أنا أقول كلمة قطنونغ قرونجي الله جينا كملغا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى أنا أقول كلمة قطنونغ كبي الله جينا كبيرانغا كملغا بيشي بيوكولا الله بيجينا كولغا tukoze binene n'ebitono wemanyike ebinene n'ebitono ne Allah agenda kubiraga suratu nisa ebibadde zilzala 7:8 suratu nisa 23 laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahli alkitab man ya'malu su'an yujza bihi wala yajid lahu min duni llahi waliyan wala nasira mu suratu nahl ayye 9 Allah yagamba nti man amila saliha yenna akola emirimu nga mituufu min dhakarin aw untha min arrijali wan nisa mubami n'abakyala wa huwa mu'min ay wa huwa muslim nga naye muslim falanuhiyannahu hayatan tayyiba sawfa na'ishuhu fil hayatin tayyiba tujja kumuwangaliza mu bulamu obulungi wala najziyannahum wala sawfa najzihi ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun kulwa obulungi obuyalinga ngakola ayul ihsanu ta'malu birungi kibyokola allati ebyo bigenda okuviirako am alladhi sawfa yuaddiha ebigenda okuviirako ayujiziyaha Allah okubeera nga akusasula khayra aljaza empeera ennungi bal al-insanu ala nafsihi basira buli muntu mwana wattu yemanyi byakola waqad dhakara Allah bidhalika fa'a'zamu dhikr Allah kyava tujjukiza olujjukiza olunene fanzur ila qawlihi ta'ala otunuliranga nyetteka lya Allah subhanahu wa ta'ala fi surati al-baqara aya 281 wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah kyolunaku lugendo kera kumacha nga amawulire agasaasaana mu bantu nti fulani Allah amujjuludde afiiriddewa kiki ekimusse ng'amawulire bwe gajja nga boogera kufa kwa mirundi n'abalala abanene Allah bazzenga atwala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah sajaati yawman min al-ayyam wallahi lugenda kujja olunaku mu nnaku nga bwe lwali olunaku mu nnaku lwe wajja ku nsi nga rujuu ng'okuddizibwa gy'ogenda okuddizibwa nga taruju ila rabbik ogenda kuddizibwa eri Allah tabaraka wa ta'ala bi ayi shay'in ogenda kuddizibwayo naki sufula yadai
nga toyina kyolina, bila sala ng'obadde tosala, bila zaka obadde towa zaka, bila al-amalu salih nga toyinayo mulimu mutuufu, ng'oyinayo mirimu mibi. wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, byonna tubikole naye olunaku lw'ogenda okubeera nga oddizibwa mu maaso ga Allah. waltaffati saaqu bisaaq, ng'entumbwe bagigasse ku ginne waayo naye nga ila rabbika yawma idhin almasaaq. wallahi fenna tusaze tugamba nti tugenda kubeera nga tumuziika. thumma tuwaffa kullu nafsin, oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala asasule buli mwoyo, buli muntu ma kasabat ay ma amirta, bye wakolanga ku nsi, wahum la yudhlamun, nga Allah talina muddu gwagenda kulyaza amaanyi. Unzur ahibati, mutunulire abooluganda abakkiriza, fi sahifatina, mu bitabo byaffe biki ebijjuddemu, maadha mtalaat fi, maadha mtala, biki ebijjudde mu byo mu kitabo kyo. Abooluganda abakkiriza, tute nnyo embeera ezifaanaganako bwe zityo, totunuulira abantu bye bakola. La tanzuru amma ya'malu al-insan, totunuulira biki abantu bye bakola, weetunuulire gwe wekka. Bal wahida, weetunuulire gwe wekka. Lianna kulwokubanga sawfa tarji ila rabbik, ogenda kuddizibwa mu maaso ga Allah wahdak bw'omu. Waladatika ummuka baqiya, maama we yali akuleeta mu nsi wajjako na miranda. Wannaasu hawlaka yadhakuna surura, nga baali beetoolodde, baali bajjudde essanyu olw'amawulire agaali gatuuse olw'okuzaalibwako. Fasta'iddu al-yawm, teekera olunaku lirrujuu'i ila rabbik, lwogenda okuddizibwa mu maaso ga Allah. Wa anta surura, nga mwana wattu oli mu ssanyu, ng'ate bo bali mu nnaku bali eri. Kijja kukwasa ennaku okubeera nga ggwe oli mbiboobe, nga ne bali eri abagenda okuziika bakaaba. Ish ma shi'ta fa innaka mayyitun wa ahbibu man shi'ta fa innaka mufariqahu wa'malu ma shi'ta fa innaka majziyun bihi. Khayru nnas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Owangalira kuki? Tukyuse, tukyalina chance ekyusa. Tulongoose, tukyalina chance erongoosa. Awo nawe twasobya bwe tunaabeeranga tukikoze, tugenda kuddizibwa mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tusasule mu bulungi bwerere. Yakomekereza Muhammad sallallahu alayhi wa sallam agamba nti wa'lam anna sharafu almu'min, mukimanya abooluganda abakkiriza, ekitiibwa ky'omukkiriza qiyamul layl, salatul layl. Qum fil layl, situkako obudde obw'ekiro, wasallu wannaasu niyam, ng'abantu beebase, situkako osaale, situkako osaale. Fihi ishara, mulimu okulaza ila ta'widhi almu'min, okubeera nga Allah yeeka mbaka yeekesa abakkiriza amma yafuutahu min sharafi dunya, okubeera nga mwana wattu mu ebyo ebibasubye mu bitiibwa by'ensi. Almanhiyu anil hirsi alayhi, okubeera nga abaziiza, okubeera nti babirulunkanira ebitiibwa by'oku nsi. Fayartafi'u dhikra, babeere nga badduka badde eri okubeera nga bamujjukira, mu kusaala kuba kujjukira. Wayashraf qadarahu biqiyami llayl, n'okubeera nga ateeka, okubeera nga anoonya ekitiibwa mu kuyimirira ekiro. Qaala ta'ala fi suratu sajida, mu suratu sajida aya 16-17, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Basitukako obudde obw'ekiro, mwana wattu ne basaala ne babeera nga basinza Allah waabwe tabaraka wa ta'ala, nga bajjudde okutya n'okuwankawanka ne mu ebyo Allah byabawadde basaddaaka. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahu min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Fi suratu dhariyat aya 17-18, Allah agamba nti kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Bali nga batono nnyo ng'obudde obw'ekiro bawanjagira Allah waabwe tabaraka wa ta'ala, ne mu biseera ebyamala gaddaaku nga basaba Allah abeere nga abasonyiwa. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث الذي رواه إمام الترمذي في سننه، حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإن دأبا للصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهات عن الإثم. abooluganda abakkiriza mbaka yatugamba nti mbakubirizibwa okubeera nga musitukako ekiro. Mulina ebizibu, wallahi mulina ebizibu, naye ebizibu ebyo ebiseera ebimu bitulemesa okwebaka. Lwaki tosaala ku kiro? Qumi llayla illa qalila nisfahu aw inqus minhu
قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بابيرanga Muhammad ekyamuyimiriza n'azimba ebigere kwebaza fe kubeere kuyimirira kusaba Allah kutusonyiwa na Allah kutwongera. Tuwangalira mu society ng'abantu betuwangaliramu bakkiririza mu ddogo okusinga okukkiririza mu yabatonda. Tebinnagaana ebibyo naye singa bigaana togenda kudda kukkiririza mu ddogo ogambe nti ngezezzaako ewa Allah bigaanya tusigale nga tuyimirira ekiro. الله سبحانه وتعالى جكبيرانغا تغوليراو. قد امرنا الله في كتابه حيث يقول ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أربعة خلفاء خصوصا منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه فلا تجعله ملتبسا علينا فنضله. اللهم ربنا اهدنا واهدي بنا واجعلنا هداة المهتدين. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صب علينا من نعمك صبا ولا تجعل معيشتنا قدا. اللهم ارزقنا رغدا ولا تشمت بنا أحدا. واكفنا اللهم شر خلقك واحفظ علينا ديننا وصحة أبداننا. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا. اللهم بارك لنا في أعمالنا. اللهم بارك لنا في أولادنا. اللهم بارك لنا في أزواجنا. اللهم بارك لنا في كل شيء ما أعطيتنا في هذه الحياة الدنيا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديني الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنياي التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا